wabalabye nga njozaayoza abantu abo programu eno ekwatagana ku lwaki kasasiro oyo yabumbulukuse natta abantu obulagajjavu saako bino si byakunenya kwogera mazima ng'oggyeko ekyokubira omuweereza wano akiikirira ebirowoozo ate ndi munnayuganda kaakati ebyo bye tuzze okwogerako abadde tannakimanya kasasiro yabumbulukuse mu Uganda n'ayiikira abantu abaliraanyeewo n'abaziikira mayumba gaabwe mirambo gye gigibwayo kyogerwa nti basukka mu 100 wabula baakwogerako batono. Poliisi era tugyebaza ate nnyina gyebazaamu ak'ensusso mwebale kudduukiriranga kusitula mirambo n'okutwala emirambo emulago bano abasasulwa ennyingi okubalekeranga omulimu gw'okuwolereza ebyekisiru nga bo bava eri bakkuse bajja n'obugatto obunyirira mukulu Onyango gw'onnyonnyolera abantu abafudde anti gwe mwogezi. Bano abasasulwa obuwanana bwa ssente bateekayo mmwe muyole embwa ezifudde saako ne okusitula emirambo gy'abantu bo nga bazze n'abakuumi bali wali bawanika nnyindo anti kasasiro. Poliisi tubuuzaayoza okukola omulimu omulungi newankubadde musasulwa bubi bwe tuba tubageraageranyizza just in this case n'ab'ekitongole kya KCCA. Kaakati abadde tonnaba kukimanya abantu baafudde mu Uganda. Ettaka lyabumbulukuse eribadde liwanikibwanga ku kasasiro ate nga kyogerwa nti abayinginiya abakyasinze okusoma abaawa emirimu nga bayise emitendera era baasunsulwa tebaali ba mwana waani bawandiika application ne baweebwa emirimu mu KCCA bakugu bazze ne basima omwala ogwaleetedde kasasiro. Omwala ogwo gwe badde beerula kasasiro n'ayeba n'amala n'abumbulukuka natta abantu. Bayinginiya mwebale nnyo omulimu ogw'etteeno n'ebitabo bye mwasoma n'emirimu gye mwafuna mwebale nnyo. Okuva mu mwaka gwa 1996 KCCA ebadde eyiwa kasasiro mu kiteezi. Kasasiro ono bwe bamala okutandika omuyiwa mu kiteezi baatukola omulimu gw'agadibengalye buli gwennyini gw'omanyi ng'embwa etunda omuzigo nti kagudibengulye. Kaakati bwe batandika okuyiwayo kasasiro n'atandika okuwunyirira abantu batuumyewo n'entuumo eziwera. Entuumo bwe bamala ozituuma abantu batandika okulwala ebirwadde olw'ekivundu saako n'okwesengejja kw'amazzi amakyafu agayingira mu ttaka nti abantu b'omu kitundu kino enzizi saako n'amazzi agaggyibwa mu ttaka gaayonooneka ng'okuganywa olina kulwala. Kaakati kasasiro yabadde atulukuka omuli embwa ezifudde na buli kimu n'akola ebitaba ne muvaamu n'ensiri ezibadde zirwaza abantu b'omu kiteezi. Gavumenti yasalawo kasasiro n'emuyiwaawo. Kaakati kasasiro bw'atandika okuwunyirira abantu poliisi yali nsaale nnyo mu kukuba abantu emiggo abaavaayo okwekalakaasiza kasasiro baleeta ttiya gaasi ne bakuba abantu. Ye buvuddeko emabega ebintu bye njogerako by'emabega nsitulatuuka ku kino abannayuganda baavaayo ne beekalakaasa ng'oluguudo olutwala ebimotoka bya KCCA okutwala kasasiro eno lubi nnyo. Ebimotoka nga byonna byawomoggoka bigenda biyiika supu wa kasasiro. Abantu bavaayo ne balaga obutali bumatevu poliisi yabakuba miggo abamu ne batwala ne basiba yabasonyiire. KCCA ne yeevaamu n'ekola oluguudo yo nga tekiraba nti weetaagisa abantu baamala kukola ki weekalakaasa mwebale mbayozaayoza mukola bulungi emirimu. Kaakati ekyo bwe kiggwa abantu batandika okulwala olwa kasasiro abandi ne bagamba nti wano tusenguke tugende. KCCA ne yeewera okubasasula n'okubaliyirira bave mu kitundu basobole okugaziyawo bwe bagira kasasiro. Yozaayoza ababbi abayingira mu compensation ne mweteeramu ssente zammwe.
abamu abapangisiza abantu bwe muloza twabirabira mbajja maka gaabwe ne mbako mbapangisiza balandiroodi batuuka kubagoba nga temunnabawa ssente zaabwe abanaku abakiraba nti temubasasudde ne baddayo maka gaabwe basemberere kasasiro kuba tebalina waakulaga baali mu okutunda balina guzamu ne mwewaana nga mwakola compensation tukiwulira nti mwakola compensation mwebali kyendowooza nti nno mwabala bulungi bwe mulitikka Mount Everest ya kasasiro mu Kampala Everest of Garbage Everest in Kampala loza mwakibala nti bwabumbuluka eno tajja kutuuka balo temwabasasula ne mwekwasa kibannannyini ttaka kukyaliko enkaayana abamu ne mubasuubiza ssente ne mubasasulako obuswazi ne mumala ne mubireka kaakati abantu ne basalawo munnange babeere wali kasasiro ate banaddawa bayingiriya mwebale mwakibala abantu bwe bamaliriza manyinako zino nebaza bwebaza kubanga munnange ebiri wano bw'oyogera amazima bakutta tukimanyi bulungi fe aba social media ikyuli yafa wakwogera mazima naye wava ikyuli wasobola okuddawo ba ikyuli 100 so temulowooza nti okututta eba solution katubagambe nze mpitidde mu kubeebaza simanyi oba okwebaza kubi kambeebalize ddala abantu bwe bamaliriza okutegeera nti kasasiro mu budde obwekawungeeza avaamu ekikka ne kibayingirira mu bitundu byabwe KCCA ne bayinginiya abakugu mwayiya style kasasiro ono mutandika omuyiwako ettaka ne mutandika omuyiwangako ettaka timumubike munda aleme kuvaamu nnyo mukka mungi ettaka erizitowa nga liyiibwa ku kasasiro era mumaze ebbanga myaka n'emyaka tinga kasasiro mumuyiwako ettaka nsibeera mu kiteezo genze kanka kanze mutesiteesa omukulu wano nfuna birowoozo by'abantu kaakati kasasiro bwe muyiwako ettaka mwasoma nnyo mwebali obuzito ne bumuyinga ekyo ndowooza temwakiraba jjojjo juzi wano abantu ne batandika okukaaba nammwe kennyini ne mukitegeera nti ettaka limwayiwa kungulu kwa kasasiro lyameze enjatika era linaatera okubumbulukuka ngenda kusembayo kwozaayoza ababaka ba paalamenti mwebale nnyo okuteesa ebiteeso ebirungi ebigasa abantu naddala ab'omu kiteezi mwebale bwe bateeseza era ndowooza kyekiseera ekituufu mutambuzeeko ku paalamenti mugyetoolooza eggwanga kubanga e Kampala muteeseza byonna biwedde temukyasobola kutuulayo mwetaaga paalamenti gitwala era musaasaanye obuwumbi 5 ku buli lutuula lumu lwe mugenda okutambuza paalamenti mwebale kuteeseza abantu b'e Kampala tebakyayina bizibu kaakati njagala mbabuulire era ffenna tukkaanyize wamu nti lino eggwanga lyafa mukkiriziganye mmwe abali nange oba mwenna abalowooza twetaagira ddala enkyukakyuka ng'enkyukakyuka eyo teri ku bwa pulezidenti bwokka ng'enkyukakyuka eyo esimbuliriza ddala sisitimu etuusiza bannayuganda okufaanana boozaayoza abagikolamu mwebale nnyo buweereza bulungi tubulaba kati mwatutuusa n'okubayozaayoza we twali batayozaayozeza kuba tutya okututtanga ikyuli mwebale nnyo eno Uganda newankubadde disasters ziri mu nsi oba ebibamba bigwa tuwulira ne mu nsi ezaakulalakula n'emiriro gikola ki naye ati si tulina tetuwulira strategies ze bateekawo okusobola okuyamba kamba njulire Uganda empya eggwanga lyokka eritasobola kubaako kye lituukiriza nga terisobola nakuŋŋaanya kasasiro kamba njulire ekimu ku kitongole KCCA ekiyitibwa authority ekyaweebwa obuyinza obuli mu authority ekitalina na busobozi butegeera oba obutegeera ne beesulirayo ogwannaggamba anti bo gye basula ti kasasiro si gyali nti kasasiro agenda kugwa oba kasasiro agenda kubumbuluka ne bamuleka ne bongera ne basima n'emikutu kasasiro n'abumbulukuka natta abantu welcome to Uganda eggwanga eritasobola na kuyoola kasasiro eggwanga eritamanyi erina
gundi number ministry number ya disaster preparedness etali prepared kamba bulire waliwo omusajja namulabye nga amawulire gatambula mu KCCA ng'agamba nti kituufu babadde bakimanyi oyo Kasasiro agenda kubumbuluka kituufu tebakyegaana era bazze babuulira abantu nempulira n'omukyalo omutuuze w'omukyalo ng'agamba ti buli muntu abadde ayingirayo kwekyo ekyalo babadde bateekawo ekitabo ng'omutuuze awandiikamu erinnya lye nti nnyingidde kirabika badde basayininga n'okufuluma nga bafuluma okusayininga ng'oyingira mu kyalo gye wazimba ennyumba etali gated community nti mulina ekikomera gye musayininga ku reception kitegeeza ki? Kitegeeza nti ennaku yajjula abantu mu mitima ne babeera nti no tebalina baakoma tebalina wakulaga ne batuuka balindire Mukama Katonda lwali batwala nga Mukama Katonda oyo agenda kuyita mu Kasasiro kubaziika bakkiriza embeera ne bagikkiriza ndowooza tebalina wakugibuulira ate olaba baateekawo ekitabo nkutegeezaako nti nabiwulidde abatuuze nga babyogera nti eyo mu kyalo ekyo babadde baasalawo bateekewo ekitabo nti omuntu bw'oyingira owandiikawo erinnya lyo ndowooza si kulwanga Kasasiro abumbulukuka ne batamanya baani abaafudde nti ekitabo ekyo kyaliwo muwulire ddino eggwanga lirimu abakulembeze KCCA naye erimu abakulembeze kale baabitiibwa ba kitalo nnyo nti baasoma ba technocrat baasinziddawo ne bagaa nti babadde bakimanyi kubanga ennyaafa zizze zirabika ennyaafa zaavaawa Kasasiro abadde ayiibwa nti atera okuvaamu omukka ekawungeezi ogw'obutwa abantu gwe bakomplainingako nti nno gubadde gukola ki mpulirako mu nsi endala nga ekintu ekito singa kiba kiguddewo omuntu atwala gavumenti mu kooti bano no baadde bakimanyi nti muvaamu omukka ogwo ogulwaza abantu kati kye baasalawo batekinisiani abaakabi ab'omu Uganda batekinocrat si batekinisiani abakugu kanjogera Luganda lwentegeera obulungi baasalawo ne bagamba nti Kasasiro bajja kuleetanga entuumo z'ettaka bamuyiweko baliriramu obuzito bw'ettaka n'obuzito bw'obuveera bwe muba muleese otegeere kisobola okubaawo singa enkuba etonnya mu Kasasiro n'ekyabaddewo oluvannyuma nkamba buulire mu lino ly'eggwanga mwosanga nga mu lwekalakaasalo abantu 10 n'omusawo omu bw'ati medical intern eyagezaako okulaga obutali bumativu yakwatibwa abasirikale 8 nga bamukuba emiggo ku bitabo bye yasoma ne bamutwala bubi nnyo aleme kulaga butali buki bumativu. History has it nga bwe mbadde mbagamba nti abantu b'omu kitundu kino si mu kitundu kino kyokka n'eggwanga Uganda teri mu nsi kikolebwa babeera beebase mpaka omuntu lwavaayo nattibwa ate mpaka omuntu lwavaayo ne yeekalakaasa ne bamukuba ne basiba 10 ne bajja bakole ku kintu nga naye tebamutadde ne batamuliyirira ne batafaayo na kuwuliriza okuggyako assignment ya kitongole kimu ekirimu abasajja bakojja baffe bajjajjaffe baganda baffe basista ba brothers abasasulwa emitwalo 2 nga KCCA basasulwa mu bukadde abapoliisi abajjira mu uniform ya kacho okutukuba emiggo fa abaabu nga twogera ku nsonga eziruma ffenna basula bubi tusula bubi tebalina ssente eyo gye basobola okugula obutaka naffe gye tusula wabula babasindika okutukuba emiggo n'okututusa ku mbeera kaakati abantu baafudde nabyo omusajja wa KCCA ng'agamba nti bakimanyi nti nno ettaka eryo lyabadde lyakubumbulukuka era kyewuunyisa kambasigiremu ekifaananyi kya Kampala gwali ebweru KCCA eyina ebitongole by'enforcement okusobola okukuba abakyala abatunda emiyembe n'obuveera saka abatunda obuntuntu ku mbalaza z'ebizimbe bye bataazimba okubakuba emiggo era balina kooti etuulirawo e Kampala bwe bakukwata ng'otembeeya oba enjala yakulumye n'osalawo osubula emiyembe gya mutwalo ogitambuze mu Kampala bakulinnyisizaawo kabangali ne bw'oba olina akaana akato nga bulijjo bwe bakola abakyala bano abakalamojja abali ku makubo bakukanyuga kabangali n'akaana ku mugongo ab'enforcement basukkamu 2 abakwata omuntu omu balina ebivubuka ebinene ebyo ebisiba bikola emibiri ebyagenda okufuna emisaala ebijja bikugoba ng'enforcement weeri mu kukuba abantu emiggo KCCA wano naddala abatembeeyi okuyingira amaduuka gaabwe mwe beegase ne URA okusala emisolo mu ifulisi egisasulwa nga bo tebaagala kumanya oba akaduuka kasente mekoba mmeka multiple taxation baatuuka jjo n'okuteeka abasolooza emisolo ku bikuubo
ne batandika n'okukwata customer nga bw'oba tobabuulidde wajjojja kintu mu Kampala okiguzeewa ne risiiti eriwa irisiiti bakukuba emiggo kyekyo ekitongole kya KCCA kye tulina. Kifaayo nnyo ku kubonyaabonya abantu bannansi. Kifaayo nnyo ku kulondoola omukyala ayiiya ng'alina n'obwana obunyookako enswera ng'anoonya 10 bwe ruti. Kifaayo nnyo abo bakwata era ne kooti yaabwe eri instant etuulirawo okubasindika ekitalya. Myezi 3 tosobola kuvaayo ne bw'oba mwana waani tosobola kuvaayo. Ekyo bakikola bulungi. Naye ntunuulidde essajja mu mawulire nga ligamba nti babadde bakimanyi nti no Kasasiro n'agenda kubumbulukuka. Babadde bakimanyi. Mukimanyi bulungi nnyo nti Kasasiro yayiibwa ekiteezi n'akola olusozi. Abantu mu complaining ennyo nti KCCA n'abasajja manyi bwe twogera obimugamba tubavumye n'abasajja ab'ebitiibwa abaasoma abagezi abali mu KCCA anti bwe bimwagala katubibabuulira abagezi baffe katubibabuulire nti ne bagula ettaka emukono ekitundu ekyo bakiyita batya ndowooza bakiyita ddundu gye baba bagenda kuyiwa Kasasiro nga bamaze okukitegeera nti wano onajjudde essaawa yonna agenda kutta abantu. Kasasiro tatandika nga agenda ddundu era nti babadde bayina ewalala we bakola ki we bamuyiwa sayidi eri. Mwebale nnyo mwebalire ddala kati ndowooza ekiruubirirwa kyammwe mu kutta abantu mwakituuseeko. Bw'ate owaayo omuntu ategeera atya nti ono Kasasiro anatta abantu n'abawa amagezi muteekewo ekitabo muwandiikemu abantu abayingidde n'abafulumye lwekiribumbuluka tumanye bameka abafiiriddemu. Mwebale nnyo ndowooza tubeebaze. Ffe tuli bannamawulire nabulidde ng'abantu babyogera n'engeri nti amawulire gabadde gasaasaanye n'empiikingamu point sinze zendowooza kwe mulina reflectinga. Wano mu Kampala kyekibuga kyokka omuli buli kimu nga kyafa naye ng'abasinga okukifunamu ekibuga babbi. Efforts ezirimu z'abantu babale balubatu bubbi nakwewazi tenda bo nga bo abakakundi kaabwe mukamanyi bulungi akaabanyazi gye basinziira kati kangendeko wano mu leadership munsaasire muleme gamba nti oba omusajja akola ki. Ntunuulira bannabyabufuzi abalina obusobozi okulemeranga ku nsonga nga bajja luvannyuma mu kiseera ng'abantu bamaze kufa. Mu kaseera ako ne bakakozesa nga political capital okweyogeza n'okwagala okulaga nti bifaayo mu ssaawa embi naye nga bibadde n'obusobozi luli okwogera ensonga eruma abantu n'ogiremerako n'okuginoonyereza. Bwe bituulayo ne bimala okwebajjagala ku misaala n'okulya embizi ng'olwo biryoka bijja mu kaseera abantu we bafunidde obuzibu nga byogera. Nkakasa bulungi ffe nga media genda ku mitimbagano TV n'abatali ffe baakola dde omulimo gw'okubalaga kiki ekiri ekiteezi. Mukimanyi bulungi bulijjo bikolebwa. I salute NTV. This is not the first time stories ezo mbadde nziraba nga zitambula ez'ekiteezi. For over the last 8 years I had seen the media covering what is happening in Kitezi at their own cost ku sente zaabwe in the midst of politicians who are paid abasasulwa essente okukola ensonga eziruma abantu. For us we do our part. Naye lwakuba munange muli n'eggwanga mulimu abakulembeze naddala ono nja kumumentioninga President Museveni tatuwa nnyo kitiibwa bannamawulire. Ffe baasembyayo atugira bugizi bw'ati atugira bugizi ati ebyaffe tebifiibwako. Kaakati KCCA mu nkiiko omwami Erias Lukwago agamba nti baateesa dda nti abo dumping site ye yeveewo ne bakiteesaako era ne bakakasa nti n'ekintu ekyo kyogerwako kitandike kiteekebwe mu nkola. Kaakati temugamba nti amaloboozi g'abantu tegabatuukangako. Mwabe ebitiibwa ba technocrat abakugu abali mu KCCA mu bigambo by'abateesa mu KCC ne KCCA boogera nti bakiteesaako dda. Omukiise asindikibwa mu KCC teri baddoboozi ly'abantu kitegeeza abantu bakyagala dda. Kaakati tebakijjangawo. Kaakati mwebali mugenda kugamba mutya. Otunuulira omugwagwa n'ava eri ne bamuwa platform ng'ali awo alina ekifo ye first time yendowooza okwogera mu bantu
manyi tulina obusungu bungi leka mbabuulire ife abasobola okufuna kamera zino leka tubalage frustration gye tulina musinzire kuffe mutegeere abatuwa ebirowoozo bino bo balikola ki bwe balifuna omukisa okubeesasuza nze mbabuulira kati n'otunuulira omuntu najja mu kaseera akasembayo n'agamba omuntu abadde n'ennyumba nga kalina n'amugamba tuteekateeka okuwa weema katenti weebakemu twabalaba jjo wano nga mugenze ne mumenya amayumba g'abantu mu Lubigi n'ewalala ge beezimbidde ku ssente zaabwe era mwalina ziiweetiiye emmotoka ezimenya n'okuyolawo ennyumba y'omuntu mu seconds ezisukka 20 ezaali zimenya abantu twalabye akamotoka ka poliisi aka era ndowooza tubalindiridde mugabe emidaali abapoliisi wano abawansi mubaweeyo ku budaali bambi bakola tubalindiridde bakamanda mwebale kutuula mu office ne mukamandinga obusajja buno obuto bwakayingira poliisi bugende buyole emirambo mwe musigale ku radio call mukube ebikalu anti mukuba nnyo ebikalu poliisi mwebale nnyo bakamanda komandinga bulungi. I think you lead by example tubeebaza nnyo. I think you are exemplary policemen. Kakati munabyabufuzi najja n'atalinga statement mbu aba disaster preparedness buno si budde bwa kunenya bannabyabufuzi buno si budde bwa kwogera ani naani yakoze ensobi katulete tenti n'emmere tuvafunireyo oba akasomero we bagiranga we beebaka nga bwe tuyiiya. Where have you been mubaddewa? Ebiteeso mu kesisi byayita abantu babadde babagamba kati nkutegeeza omukyala Lilia Nyapa ti abantu bateekawo n'ekitabo kuba bakitegeera dda olunaku lumu lugenda kutuuka bagenda kufa kubanga tebalina kiddako. Oyinza okubeera ng'obeera Bulaya ne weebuuza ti omuntu atuuka atya okubeera mu kifo ky'amanyi kigenda kubumbulukuka? Omuntu atuuka atya okubeera mu kifo ky'amanyi kigenda kubumbulukuka? N'asigalawo. Nja babuuza ekibuuzo kye kimu abalina endowooza eyo. Omuntu n'awulira ng'abiraba ku TV nti ebuwalabu abaana bagendayo kukola bafiirayo era n'asigala ng'ateekamu ssente agende ebuwalabu. Ensi yaffe yafa. Ensi bw'emala okufa bannabyabufuzi okuva ku mutendera amwesonyiwe bino ebyowa president sima president kuba buli kimu kitunula eri bano baba bali wano wakati nga teboogerwako nga temuboogerako. Why don't you speak about these people in between here, in the local governments, in the municipalities, in the city councils, in all the councils, in the parliament? Katusoke tutandikirawo tudde wansi. Budget zibaweebwa ne sente zituuka lwe bazikozesa ebintu ebituufu ne zikola ebintu ebituufu kuba tuwulira zijja mpaka eno. Leka tusooke tutunulaawo tulabe nti omuti gwonna guno ogwa yero okuva ku mirandira mpaka eri waggulu tunenyaako eri waggulu ku bikoola kati katukikwate wamu general. Njagala mukitunulire ng'abantu bakulu. In this country, mu ggwanga lino, nsaba okutegeeza minisita nti abantu olw'okuba nti embeera yabanyiga nga tebalina ne kye bazzaako embeera bagirinda ne batuukirira. Now you come to offer them tents. Thank you. You come to offer them akawunga. Thank you. Weebale nnyo. Ekyo kye musobola okukola. Really? Nga ddala ekyo kye musobola okukola. Abantu bafudde naawe babadde balinawo amakalina. Abantu babadde balinawo amayumba, balinamu abaana baabwe basoma bakola ki? Now announcements will have to start. Ebirango bigenda kuyita ku malediyo. Abaana baziike bannyaabwe. Jjajja mwamuwulidde yadduse okukima abazzukulu ng'aliyo n'abaana be. Jjajja ye bwe yazzeeyo teyasobodde kuvaayo. Kyonna ne kimubikka. Simanyi nina mukwano gwange olumu bwe twali tunyumya ne mbuuza singa Katonda akuwa options ofe ku nnyanja n'amazzi ku mazzi n'omuliro oyagala kufa ki? Mutuufu n'owulira obulumi bw'enfa ya kasasiro ng'omuntu aziyiridde mu ntuumo ya kasasiro. Munnabyabufuzi najja mu kabulawuzi najja okuyamba abantu mu kabulawuzi n'obugalubindi najja okuwa statement kuba meka be bajjayo n'enjala ensongole
najja n'atuula wali abatuuze basimayo bantu baabwe. Minisita najja n'enjala bw'ati aza kutaasa bantu, talina yadde safety gear. Oyo minisita kambeeko akantu ke mbajjukiza. Wano waliwo minisita eyasaba biliyoni 2.5 okulambula eddwaliro ly'e Lubowa, ne bamugaana okuliraba nti yali tayambadde element na gambuutusi. Wano wabaddewo minisita, abapoliisi, bannabyabufuzi abaddusa okugenda okutaasa abantu mu t-shirt nga tebalina safety gear, tebalina gambuutusi, tagenze yadde n'akakumbi, agenze for a selfie moment. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Agenze anoonye bannamawulire bayimiridde side wa bamuggyeko bite, tukiyita bite, bamuggyeko eggulire. Mwebali nnyo bannabyabufuzi, mwebalire ddala kuyamba ggwanga lino. Eggwanga kasita lyafa, abantu bonna ffe ng'abanaku, abantu ba wansi batulabanga project zaabwe. Era awo mangu nnyo nkakasa gye batuula okuteesa proposal zigenda kuyita ku ttende egenda kuweebwani, era ssente zigenda kuvaawa, n'obubbi butandika obw'okuyamba abantu n'abasolooza basolooza abanaku abaafiiriddwako ebyabwe. Sigamba nti temulina kujja, naye mujjire mu kifaananyi ki? Mujjidde mutya? Era mubadde luddawa nga mukola ki? What have you been doing? Disaster preparedness. Preparedness. Atamanyi nnyo Oluzungu. Preparedness kitegeeza okweteekateeka, obweteefuteefu mu bibamba n'ebigwa bitakoze eki, bitalaze. Kyakyewuunyo nnyo era nga kyogerwa nti kasasiro ono azaalwaza abantu, naye abantu ne bamugumira, toyi zaabwe zijjula, amazzi gajja. Era ebintu bino nga bwe bizze bitambula kyewuunyisa. Kambabuulire ensonga lwaki tuli banyiivu nnyo nga bannayuganda, nga for the case of this case here. Njagala okubategeezaako nti ssente, ebitongole nga nejjo bwe twamaze okukiraba, gavumenti nti bano abaweereza ssente bafuba ssente okuzituusa eyo mu bitongole eziyoola kasasiro. Wano e Kampala omuntu akuttira ku ttenda ya kasasiro ng'agenda muyoola awo amutwalewa wali ekiteezi. Mukimanyi nti n'abaana abayoola kasasiro, abo abaana ababeera ku bimotoka bya kasasiro tasobola kumala myaka 3 nga tannafa. Ndowooza nginja kukolayo puroguramu nnoonyeeyo omuntu omu eyali ayoola kasasiro nga kati akyali mulamu. Gwe gimu ku mirimo egikyasinza okuvaako endwadde abantu ne bafa. Kaakati mugenda kulaba ebisajja ebikanula amaaso. Omanyi bino ebintu abantu batera ne bagamba nti bannange ennaku zino mwanyiize, abantu bannamawulire mwanyiize nnyo. Kale laba omuntu bwakeera ku makya ng'ayina amukiikirira najja ng'abaana be 3 bafudde. Nze bw'ojje wange ng'abaana bange bafudde no neeyanjulira nti oli kansala nkukuba ekitiiyo. Ne weeyanjula ne nkulengera nga weekubya serefi ng'abaana bange bamaze oziikibwa mu ttaka nga sinaba kumanya gye bali gwokola mawulire, nfuna ekitiiyo ne nkutwala Misinde. Wano mu Kampala abagagga bagaggawala nnyo, bannabyabufuzi n'okwegabira zitenda na buli kimu. Kesisi n'okusaba ssente nga bwe zitaweze supplementary zifuka supplementary, naye buli kimu kyafa. Enguudo e Kampala za binnya, jo enkuba eyatonnya ennyingi ennyo yabaanika. Buli kakutu ne kaziba, buli mufulejje ne guziba, buli mwala ne guziba, buli wantu wonna ne wabomoka, buli luguudo lwe mwakola ne lwonooneka. Buli kimu ekibaweesa ssente ne mugamba nti mukikoze
n'akatono ke akalibadde kakolwa mu butuufu KCCA kaagaana. Luli abantu beekwasanga nti KCCA ejjudde ebyobufuzi. Nti bannabyabufuzi bwe bayingira mu kubeera bammeeya balemesa nnyo gavumenti okuteeka enkulaakulana mu kibuga wakati. Nti n'Abaganda balemesa nnyo kuba balemerako nti ekibuga kya Kabaka. Era balemerako nnyo. Kaakati kyekireesa authority. Nti KCC ebeere n'authority neeyongerwako Kampala City Council Authority efune obuyinza bungi nnyo obugikolera ku bintu byayo mu kaseera n'obutuufu bwabyo bwe bulina okukolebwa. Kaakati authority kiringa kigango, kiringa kiyumba mwe bakubira matatu zaala buli kimu ekyabwe kyakugezesa. They are never prepared for anything. Twalina essuubi ne mbakulembeza abawansi nga bakansala kubanga mu KCCA ewali etteeka nti kansala teyeetaaga kusoma. N'olwekyo bali ba technocrat waliwo bano abasinga okwogera okayana ne mubaggalira kati ebintu mubisalirawo walala mwabaleka baleekaane ne Lukwago waabwe. Babeere ne Lukwago baleekaaniraawo mwabagezi abataagala kuleekaanirwa mukole emirimu mugyebaleko mwebale nnyo kutta bantu kubanga kino tukibavunaanako lwa bulagajjavu negligence. Omulanga guno njagala ngukubira ebitongole bisatu. Ekisooka ye poliisi. Poliisi ffe mmwe asobodde okutuuka mu bupoliisi n'okwalifying okuuma ffe kuba ffe ggwe b'okuuma baganda bo. Ndowooza mulabye lwaki abantu balina okulwana n'okubalwanirira okulaga obuletali bumativu ku nsonga eziruma abantu ne mutukuba emiggo buli omu n'atya okwogera. Bannamawulire ne tutya nti tujja kufa nga jjajja Ikyuli ne tukola ki nti tetujja kwogera ku nsonga ziruma abantu. Bino bye bivaamu abantu bafa kyere naye nga mmwe muwagala miggo okukuba abantu balaga butali buki bumativu. Ebitongole ebya security okuwamba buli ayogedde bino bye bivaamu. Mwefumiitirize mukirabe ng'abantu newankubadde nga mulina orders gye ziva nsaba okubategeeza ti abo ababawa orders babasinga emisaala bo olw'okuba nti bafaayo beekenneenya bakola bintu bya mutindo gye babeera babaleka ne mutuuka mwene embeera nga gye mulimu kati obanga bannayuganda gye tulimu kati. Mbakubiriza nga mbeegayirira muddeemu ak'obuntu common sense tulwanirire eggwanga lino si kulwanirira nti tulina agenda okufa nedda. Nange nyina abaana saako n'abazadde enganda n'emikwano be nasoma nabo ne besaasoma nabo ffenna tuli baawamu naye eggwanga buli mugendo tukuba emiggo tulemu okwogera ku bintu ebiruma abantu ng'abantu bafa ate tewali kikolebwa. Kimanyi bulungi nnyo kakati agabbi this is an opportunity. Ate afiirwa yadde omuntu bwe banatuuka mu compensation alina okuteekako ezize kubanga kyekyo Museveni yabalika babbe bamubbe kasa tebabazze sente zonna bazibbe bazimalewo atuuke n'ekiseera okunoonya sente nga tewali nga bazibbadda. Nabuulira abawaana n'obbawaana bwe kirungi ababbi baawano sente tebazifulumya ggwanga bazimba wano ebizimbe ebazimba byabwe ndowooza mukiraba. Kakati KCCA olwo bagenda kuleeta ebiteeka butandika okukuba abantu emiggo. Temugenda kiteezi temugenda kiteezi balagewa. What happened to the compensation? Nakati mu compensation I suspect walina okubaawo omubbi akwata project eyo bagimukwase yalyemu ssente agende naye mbalayirira mutukuba emiggo abamu mubakuba amasasi ne bafa kubanga emmundu za gavumenti waliyo omuntu mulala abeera nazo. Bannamawulire mubakuba amasasi ne bafa aboogera gye mukola naye bino bijja kubaawo. Abantu ne balisirika ne basiba soltape ku mimwa bino ne bikolebwa bigenda kubanyigiriza n'okutunyigiriza kubisaamu akafaananyi nga wabadde ozimbye akayumbako mu kitundu ekyo kasasiro n'abumbulukka eyateesebwako edda amaloboozi g'abantu
nti naaveewo bayinginiya mujebaleko mwebalire ddala nkoowola ku bannayuganda nti temuzikiza kuno si kuba kumamu muliro muyige okulumirirwa ebintu ebitugasiza awamu kaakati njagala obwanga tubutunuze mu ani yagaana okujja Kasasiro ekiteezi tusaba gavumenti emukwate emuteeke mu kakiiko era emuwulizeeko n'ekirala ndi wano nsaba director akola ku ebyo ng'otandikidde kuwa KCCA olizayininge ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe resign mu bulungi mu nsi ezaakulaakulana zetulabirako abantu abategeevu kase ebintu bwe biti bigwawo bakubuuza ne bakuyita mu kakiiko for negligence era oyinza obutavaayo n'omusala gukugibwako kola ekyamangu owe resigninge tusaba abantu abali mu KCCA abakolayo naddala abakolamu ekyo ekitongole era nga tutadde ne liiso George ku Ministry ya Disaster Preparedness mubeere mwensa director wa KCCA olizayininge ove ku ntebe kikugwana oveeyo asobola ayingireyo agenda okukola ebintu nkakasa bulungi nti kino kikuyigirize si mu bubi obuweereza obulungi bujjirako obuvunaanyizibwa eri b'oweereza ebintu bwe biti bwe bigwawo gavumenti ezitegeerekeka nga zirumirirwa n'abantu zibaako abantu bezigamba bezinenya nti ono teyakikola bulungi mu future ne zimu exoneratinga kubanga aba ayina ekifo kya public tukusaba era tukiwulya bw'obanga olina contract yonna yoba gye wasayininga oba ki ng'ekifo ekyo kivaako gavumenti efiirwa ssente tukkiriza tuzifiirwe naye olizayininge abali mu KCCA mbajjukiza mwebale nnyo abantu baafudde n'abali mu bifo ebyo mwebali naye tubasaba mu bulungi mu resigninge muveeko mugende abantu abalina bimanyi bibakola bayingire ekifo ekyo nyongera okukubagiza abantu abafiiriddwa abantu baabwe bannaaye Mungu abasaasire nsabira ku banaku abatalina waakudda ab'omu kiteezi nga tolina kiddako yongera bwongezi ssaala wano tewali waayamba kyokka nga ate bo bwe beetaaga ssente bazikujja mu lwampaka n'okusibwosibwa tukusabira era tuli wamu tukugumya Mukama yamanye empeerayo wano tetulinaawo mpeera tetugiraba munyiike nnyingi nsabye n'abalaba mu programu enaddako kati kambasiibule mweraba